po jako akawuwo okulima tuli bubi yonna naye n'emirimu gino batugondezemu. Mu kaweefube w'okulwanyisa enjala wamu n'obwavu mu maka abalimi okuva mu disitulikiti y'e Luweero ku byalo okuli Kalongo, Miti, Mabaale ne Kiwogozi baweereddwa ensigo za kasooli ow'embala ttani eziwerera ddala 4. baleme kumulya, baleme kumuwozaako ddagala bamulye, wabula bagende bamusimbe kubanga abala nnyo. Bw'onoosimba kasooli oyo ogenda funamu kinene, ojja kufuna emmere osigazeewo ne gw'onootunda. So mbakubiriza bukubiriza. Ensigo eno baweereddwa abazira kisa okuva mu kitongole ki Save the Health Uganda nga kino kikakalabiza emirimu gyakyo mu Greater Luweero ng'akabonero k'okuddiza ku bannaluweero. Olaba mbadde nkola kuba kyejusa wali kubo bangobyeyo ndi waka abaana bange tebalina kyakulya mbonaabona era pulezidenti bw'aba awulira omulanga guno bannanga tugondezeemu abaana baffe bali bubi. Fred Makaire ngono yakulembeddemu okugabana ensigo ku lw'ekitongole ategeeza nti abalimi kibagwanidde okwekuuma COVID-19 nga babeera mu malimiro gaabwe ng'era olw'okwekengera okukwatibwa wamu n'okukuuma etteeka ly'obuteeriraana bakira abantu bajja mpolampola era ng'amala okufuna yavaawo. Oye mukebera Ate kino ekya social distancing nga kyemukoze wano mu ntuula kyetugamba nti tetweriraana tetukola ki, enkola nga bwe tugikoze wano nungi nnyo, ebiragiro byonna ebirala batugambye tubigondere. Makaire agamba nti mu kaseera nga tunyigirizibwa olw'ekirwadde kya COVID-19 bannayuganda beetaaga okubeera n'emmere emala mu maka gaabwe ng'eno nno y'emu ku nsonga lwaki buli maka gaweereddwa ensigo. Emirimu egimu gyagootaanye, emirimu egimu baatuyimiriza, abavuzi b'emmotoka zitwala abantu tebakyakola, n'amaduuka agamu n'abamu abadde bakolera mu butale tebakyakola. Kaakati mu mbeera eno ate Katonda mwajjidde wakati mu kizibu kiri n'atuwa enkuba. Kaakati olw'okuba abantu baffe abamu tebakola ate n'abalimi abamu nga gy'emirimu gyabwe, nze ne ndowooza nti bwe tuba twagala okwetangira korona, bwe tunaaba tumuwangudde, bwe tuba tetukoze ku kya mmere, tuyinza okufuna obuzibu obulala nga kino ekirwadde tukiwangudde ate ne twesanga nga tuyingidde ekirwadde ekirala ng'abantu tebalina kyakulya. Ono asabye abalimi abafunye ensigo zino okuzisimba obulungi basobole okuganyulwamu wabula baleme kuzifumba kuzirya kubanga awo bajja kuba tebatuusa te ku kigendererwa. Baleme kumulya, baleme kumuwozaako ddagala bamulye, wabula bagende bamusimbe kubanga abala nnyo. Bw'onoosimba kasooli oyo ogenda funamu kinene, ojja kufuna emmere osigazeewo ne gw'onootunda. So mbakubiriza bukubiriza banoonye emmere endala ey'okulya, kasooli ono bamusige bamusimbe akule, bajja kumufunamu nnyo. Era mbakubiriza bonna bwe mbadde mbakwasa mbadde mbakubirira mbawo omulango ogwo nti kasooli si waakulya wabula waakusimba. Korona atta, korona awona. Omulanga gwe mbakubira nti ebiragiro byonna batugambye okuteeka mu nkola tubiteekemu kubanga bitaasa bulamu bwaffe. Abamu ku balimi betwogeddeko n'ab'essanyu balaze eryamu Kiwagonja era ne basaba gavumenti naye bafunireyo ku nsigo y'ebijanjaalo ng'enkuba tennaggwayo. Twebaza Katonda olwa Mukulu Makaire kubeera nga atuyigiriza enkola entonya tutuwa ku nsigo gyetugenda okusimba era tusuubira nti tujja kusimba ensigo eyo ejja tukolera bulungi. Era kituufu obwetaavu bw'ensigo tubale tubwagala naye bannange era batwongere n'ebijanjaalo era tulina bubi okulima tuli bubi. waliwo ekikulu ennyo kyakoledde abantu baffe. Ekisooka byonna nze kinyambye tenfunye ensigo eno sijja kudda okutagala mu bannange ate tunoonya amawulire bityanfune ne coronavirus nina ekinaasibya mu nnimiro yange ng'ate n'obulwadde mbwewala. Kino we kijjidde ng'abalimi bangi batandise okusiga era nga bangi balina essuubi nti bye basimba byakomawo olw'enkuba etandise okutonnya. Era mu nteekateeka eno nongera okubiriza bannange bonna naddala abalimi bannange abalimi twewale coronavirus. Ndi Barbara Nabukenya ku lwa ABS Television. Bw'onoosimba kasooli oyo ogenda funamu kinene, ojja kufuna emmere osigazeewo ne gw'onootunda.